nsanyusa okukulaba ali ku Bukedde TV eno program akabbinkano kabira buli lwa Sunday ekiro sawa 5:30 paka 6:30 nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Ennaku zino twogera ku byabufuzi bibaddewo nnyo, tujja kubiva kale twogere ku nsonga endala. Tujja gendako ne mu maka eyo owulire abantu battiŋŋana, amaka gafudde, kiki ani aliko obuzibu nabo tujja kuba twogerayoko, naye kati olwayo tuli mu byabufuzi nga nze Nurdin Ntege. Ensonga no gyendese ekiro kya leero naawe ndowooza ogiraba yegenda maaso mu ggwanga. Kiwenda kya kusazaamu ba MP oba abakulembeze ne bakyeyamaani beerusifa ntera obbawulira nti ono baamuggyeyo. Yasooka okukuliramu okuvaayo yali omukulu Peter Sematimba ba Pierre Sematimba. Omukulu ono abonyeebonye n'ebyobufuzi yajjako e Kampala wano era okulonda ne bakuyiwa ne baddamu ne bakutegeka Elias Lukwago n'amuwangula. Kati n'agenda eno e Busiro n'awangula. Again baamuggyeyo nti empapula ze tezimala. Peter Sematimba n'abalala tujja kubagendako bangi bakyavaayo. Omukyala w'Erwengo omane mupi naye bamuggyeyo ebitabeera tebimala. Ani avunaanyizibwa ku nsonga eno? Ki ekirina okukolebwa? Amateeka googera ki? Okusoma kwetaagisa nnyo. Kale tubale ntukwetaagisa sente z'omuwoomusolo nz'omulonzi because bano abantu bagenda okwesimbawo nga balina emitendera mwe bayisa okusobola okwesimbawo. It's not that parliament yesooka obbazuula nti gundi tewasoma, wabula ebimu ku biwandiiko by'olina okuwaayo okwesimbawo bakubuuza wasoma bwoti nti ye leeta ebiraga nti ye. Kitwalibwa akakiiko ka Electoral Commission kasooka ne kakuverifyinga. Tujja kubyogerako mu maaso awo. Mu studio nyina omukulu Asimwe Godfrey. Nsanyusa okukulaba mukulu Asimwe Godfrey. Wawasebo nange musafu okuba mu studio za Bukedde TV. Lwaleero. Nsaba obuze ku bannayuganda abakola ku Bukedde TV tugende mu maaso ate. Mwenna abatulaba ku TV eya Bukedde mbalamusiza era njaba kulisaayo abava okutendereza omutonzi olwaleero nga bwe lunaku lwa Sunday. Era mwesige Mukama yemusabye nga mukkiriza nti mujja bifuna. Eggwanga lyonna bwe twalikwasa Katonda tuga for God and my country buli kimu tukikwase Katonda. Era nga bw'oleese omulamwa guno ebitabo tebiweze okubba obululu. Ekyo kyonna kikulaga nti abantu tuvudde ku mazima ga Katonda ne tweyagaliza ne tukola oluusi ebintu ebitaliiyo bye bimuleetera kkooti oluusi okujja abantu mu paalimenti. Oluusi njala n'okwebaza Madenyeeki ya Bukedde olw'omulimu omukulu gwe mukola munene guzimba eggwanga. Era mwenna abali ku terefayina ku lutimbe temuggyako maaso twongere okusonsula ensonga zino Mukama nga bana abatusobozesezza. Amiina. Kakati mukulu Asimwe maaso ne gundi agenda kuba tutuukako Rashid Semambo ono ye munnamateeka naye y'ensonga zajja zituwa. Kati ssebo kyenjagala okumanya bino byogerako ki? Abantu nga bavaayo ku sipiidi ya yiriyiri. Ate ekyo njagala kukyebaliza Katonda. Waliwo bannaffe abagamba nti tuli mu Banana Republic oba failed state. Tubawulira bannaffe nga boogera ti Banana Republic y'eggwanga where all institutions ebitongole bya gavumenti nga tebikola bifo. Era bangi nnyo bazze boogera nti ekitongole ekiramuzi kyafa era gavumenti kikola byeyagala. Museveni akuba bukubi ntoli n'agamba gwe mulamuzi kola bwoti. Era abo bali batulimba nti bw'oba oyagala obwenkanya togenda mu kooti za Uganda kuba nazo zonna zaayonooneka. Naye kinsooka okwebaliza Katonda nti bwe kibanga institutions ng'eya judiciary eri suppose okuba independent ng'esobola okusala omusango ne bagamba aba NRM eyagenda ku tikiti ya NRM ne bagamba vaayo mu parliament, then kitulaga rule of law nti mu Uganda obufuzi bw'amateeka bugenda mu maaso. Okujjako nti ba NRM beekangamu amu ne bagamba naye emisango gya NRM nga ba MP bakwatibwako lwaki bo bagobwayo mangu ate waliwo aba opposition bwe tulanga emisango bagisinga bwabwe aba NRM basinga okuwangulwa. Kibeera kitya? Abantu batandise okwebuuza naddala abawagizi ba NRM ti bwakibanga owa NRM gwe bavunaana mu kooti omusango gumusinga lwaki ate aba opposition b'emisango gyabwe oluusi bagamba tewali bujulizi bumala ogwo tugugobye sigalayo mu parliament. Kati abamu batandise okugamba kyekiba nti omukulu wa Mama Mbabazi kye sinabakakasa nabanga omukulu wa Mama Mbabazi alina engeri gya influencingamu
abalamuzi bano kubanga abamu bagamba nti President Museveni yeesiganya Amama Mbabazi era baali bagamba nti singa President Museveni avaawo tulowooza Amama Mbabazi yagenda okujja kuba yamwesiga nnyo lisiti y'abaminisita mujjukira Oweekitiibwa Muhammad Nsereko twawulirako nti ebyamutabula ennyo erinnya lye yali ku lisiti mukulu Amama Mbabazi n'agamba emuliggyeeko kubanga akyali muvubuka muto akyalina emikisa gy'okubeera minisita obudde gye bujja kurama Muhammad Nsereko nti n'akitegeera n'anyigira Amama Mbabazi okumujja ku lisiti kugamba yali nnyo influence mu bintu bya gavumenti amu bagamba tekibanga n'abalamuzi bano president appointments yakolanga gamba president ono yandibadde omuteekayo tekati akolera muli munda amu bagamba mulowooza nti yeebase nti asirise ayinza okubanga akola underground work naye ekyo can debate it naye nze ndowooza nti kooti egezaako okukola emirimu nga bigirina okukolebwa kati eyo challenge gye tulina mu Uganda naye njagala kwebaza nti kati omuntu bw'abanga ali aggrieved nge society eri civilized you go to court nebalamula era newunya nnyo abantu abali banenya bakansala baga road mayor agibweyo sorry to bring in that ekyo kitegeeza nti mulina obutategeeraga tokuba munno jjinja tomukuba muggo genda mu kooti ebalamule omuntu omugonjufu bw'akola bakusinge oba osinge then tutambule n'olwekyo nze bwekibanga kya academic papers abamu bagamba mukulu Tanga Odoyi nga yajja n'amaanyi awo wembadde ngenda okujja Tanga Odoyi yayimiriranga ne Kadaala n'agamba abataasoma wano temujja olwo namugobye tamanyi teyasoma tuyasoma wano nyeki wano n'ayogera ebintu byonna Oluganda lw'olumanyi olwa Tanga kati abantu bennyini be ya verifying omuli Peter mbandi yogera Peter Sematimba yaliko meya wange Lubaga yali ani yaliko meya waffe Lubaga nze nva mu Lubaga naye kati nange bwe ngenda mpaabira abo abaamuyisa bonna abo kiri kitya omanyi waliwo kibayita glaring evidence nga nkyerabulayo empapula nga tuze nange nga nsobola ekira tekyetaaga expertise y'amaanyi bwe nkugamba munayo empapula zo teziwera oba genda mu kakiiko kakuverifying kati ate oba onenyeza ki kati mukulu Tanga Odoyi si ya verifying papers academic papers ate si kooti era kyobola mukulu Sematimba yajulira ali mu kooti wadde baga yavudde mu parliament sebo teyavaayo nene mu parliament yali ateesa munabaga mu 14 days zebamuwa okukola appeal yeye yakola appeal yayongerayo n'agamba nze simatidde n'ensala eno kubanga kooti yagamba mu electoral commission tiyagoberera process ntuufu ku verifying mpapula za Peter Sematimba ate kooti teyina buyinza ku verifying academic papers omulimu gwa kooti kutwala bujulizi mu kooti nti ono empapula teyasoma era n'ebipapula bye yaleeta biri forged ngani abimuwa kati gwagenda okuwaaba guwandibadde obujulizi bwandibadde nti Sematimba bwe yagenda mu kakiiko akayina okukakasa empapula zino empapula akakiiko kazigaana zino ze yaleete wa Kigundu zaali forged awo kiba kitegeeza nti kooti esobola okuyinga bamuvunaana forgery nti empapula ze wateekebwa mu electoral commission wa mukulu Kigundu akakiiko ebyokulonda bakayitanga omujulizi nti sebo gw'okwatibwa olina obuvunaanyizibwa okuverifyinga papers z'omusajja ono kituufu did you verify the papers ne stamp eno yamwe nti ye we verified the papers finished ekyo bakimala kooti tegenda beyond that naye kooti kyeyakola kwe kugamba nti academic papers za Sematimba akakiiko ebyo akalina okuziverifyinga process yonna tekagimalayo n'olwekyo Sematimba aveeyo kyovola Sematimba tebamugamba akasasule cost bagamba akakiiko kali tekayina okusasula costs kati Sematimba n'alabika nti ye bamugambe nti gwe toyina musango Sematimba yasomaki Sematimba bagamba ina degree mu byeddiini degree ayina bangamba ayina ne diploma degree ni diploma yafuna ekyo sekimanyi kyo kibozi ekitambula kati nga kiragirira nti bintu bibozi kati ekyo tukiyise kibozibozi kuba road mayor yayitawa ku contest ati wengamba awo bonna abaamuyisa wabo babakwate omanyi waliwo kye bayita mu Kampala mu tulina kye bayita wolokoso omuntu asobola okwogera ekintu kyonna nga bwakisa naye bituuka mu kooti mubuuze nti akugamba leeta obujulizi bwonna bikugambye naye nga amaze obyogera kyobola waliwo omukulu wa Amama Mbabazi ebigambo byali mwogerwako mu parliament n'agamba njagala omuntu oyogera ebintu nga tetuli mu parliament wabweru waayo olabe bwe nkutwala mu kooti babiddamu byogera kuba bamanyi mu parliament mubeeramu immunity nti kyoyogedde mu parliament oba kifo oba kisi kituufu tebakutwala mu kooti kati balina immunity eyo abaka ba parliament kyova olaba omuntu asobola okukonjera ekigambo kyonna ng'ali mu parliament bw'oba oyagadde omutwala mu Australia Community ayinza mutwala mu kooti therefore wolokoso yabeerawo
naye nga Sematimba batugamba ina diploma mu course enda eri genuine bulungi nnyo teyeetaaga naku naye bagamba engeri gy'alinamu nga bw'omuyita pera yayagala nnyo okulaga nti na degree kati degree endowooza gye beesibasibakokko ne bagamba naye degree eno nga erabika teyajja bulungi byempulira mbu naye nga bagamba ina diploma ye bulungi eri genuine eteetagana nnyo kukubamu nnyo kati tusooke tukubemu tunyega bwala sente zino ziri feke tufune kakamera kaziteekamu tulabe oba it is a true tender kati naye yayagala okuleeta ate eno n'agirekayo ndowooza oba yagiteekako oba teyagiteekako naye what we know he appealed naye nga nze ndabye abantu abyogerako ba legal experts bakugamba nti keesi ya Sematemba chances ez'okusigala mu parliament are very high kooti erabika kati handlinga bulungi guno sigwe mulungi ogusoose okwogera ku Sematimba ne ku Lwalukwago babireeta okimanyi nti mukulu Lukwago bayogerako ku mpapula ze ne Lukwago baali bazoogeddeko naye taliiyo tebyaggwa bya Lukwago byali yasomera ludda wa biki bagenda okubireeta nga musajja yabimanyi kakati omuntu akuleetera amakuli mu buli ngeri yonna ebyobufuzi bya Uganda ebimu birimu fitina omuntu era akunoonyaako akantu akamu waki takwafa naye ekifaananyi ng'oinamuka omusajja gw'okutte mu ngalo ng'omubuuza n'agamba nti ono akwana oli n'agatta ekifaananyi ekyo n'akireeta kati ono yandibadde aconcentrate nga kukolera abantu ne bakuza mu defense kuba omuntu yenna asobola okudisorganizinga wandibadde ne mu campaign bibeeramu wotandikidde nga abantu bo bakutte bulungi batandise okumatira byobagamba omulala n'akubawo kyakubyewo kati mukifo ky'okunyonnyola programu ze zigenda mu maaso ng'ate odda ku defense buli wotuuka kadaala bannaye waliwo byempulidde bwe banjogerako si bituufu n'oddaawo eddakiika nga 3 oli mu kunnyonnyola ebyo so opponent wagezaako okulaba wonna wakudisorganizingira alabe nti akumalako emirembe oluusi ove ne ku mulamwa kati abalala academic papers ze bagamba zirakinga abo ngenda bajjako nenze kati omukulu Peter Sematimba onannuma Peter Sematimba ng'oggyeko ekya oba empapula ziwera oba teziwera oba ziri zitya oba ne waliwo yabadde awa argument nga ateekawo embeera egamba nti bw'oba otunuulidde Peter Sematimba n'ebbanga ly'amaze mu mirimu gy'akoze kwegamba leadership ye bw'etambudde mu radio luddawa manager nga parliament kyani bopima abaliyo kati waliyo abantu nga Katolu Bwama waliyo bano bamunyagwa Alani Sewanyana okitegeera nga bino ebintu bya simanya senior 6 twagipimye equivalent tebibalansinga nga niye quality y'omuntu bw'omuteeka ku fulo bw'oleka Peter Sematimba ku fulo olaba omuntu asaanidde okukola ki okuba kati wano gweyogerako kyawo kiringa bw'osomesa abaana ng'omwana obadde mulinamu essuubi ng'abadde akola bulungi ebibuuzo n'abiyita n'akola n'emmooko n'aziyita n'atuuka mu ebibuuzo ebisembayo ne bimukuba points ezimu zimutwala Makerere ku gavumenti ne zigaana kizibu nnyo okuwandiikira Makerere n'obagamba ono omwana abadde akola bulungi emabega naye situmanyi kyamutuukako ku olwo oba yatya abainvigilator abaali mu bibuuzo mu gavumenti ekintu kyonna bwe kibeerako requirements olina ozifulfiringa kati mukulu Sematimba muteesa mulungi mu example yemu gyowadde edda simaba bikyaliyo waliwo kye bayitanga amplitude tests ozimanyi aptitude kati aptitude test kati abantu nga Sematimba bandi badde bayitirawo ku merit eyo aye provision muteeka terimu naye ne bw'osoma Semateeka tekirimu ne parliamentary law oba act tekirimu omuntu bwe tunalabanga nga ebintu bye byakoze twaka ye bwe tugitunula rekodi ye wazaakola ebintu ne tumanya nti is competent automatically ne bwa ebipapula tabirina tekiriyo one of them is senior 6 certificate or its equivalent ekyo kiba tekiriiwo kapuuti abo ne baba bakwagala batya ennyo parliament oli bwakitegeera bakujjayo mwabasigadde ne mukaaba kati yo kyabalina obaganaga mpozi nga mbadde munjagala ennyo nsuubira ono yayinza okukola ngange bwe mbadde nsobola okukola mu akalulu mukawona naye kyogamba nti aptitude tobirabye mu mugaso kuba aptitude tebapima bapimi trakayo babawaayo awe kubigezaawo mu parliament ekiriiyo teri shortcut namulabye n'okuteesa nga ateesa ate nga waliwo abatudde muli waliwo n'abaga tugenda kulya buli olinaga mu mpaka lunange ngende ndiyeeko ne bamuwa n'alyako nakati ayakatandika butandisi weeyo mu Lubaga South
era sitya mwogera katolu bwamu buli omu akimanyi yagamba nenze mumpe nange ngende ndye nfunire sente zitutinga sukaali ona numa ne bagamba genda naawe olye kati ne baba tateesezza abamulonda bamulondera awo era emyaka 5 tukikyubera nti bajja mubanja lwakyo tuteeserezza naliko naye wano lubwamaani nga bw'obyogere ne bimugamba n'agamba ssebo nedda mu bantu abagenda okukolera Kampala ono n'abalonzi baabwe n'agamba ye agenda kukolera abantu ba Lubaga South n'ebifo ebimu bimusabe katusabe Allah oba Katonda atuwe obulamu tubeere bimusabe n'omusaba bagaye bannange tulabe emyaka 5 mutuwemu ku Katolu Bwama naye nga tulaka rekodi nga bw'ogamba yamukulu Sematimba Katolu Bwama kamuveeko kuba wali abagamba nti parliament eno mubayita mutya bano bakazanyirizi comedians kakati ekyo katukite naye nga mukulu Sematimba nga bw'ogambye bw'otunuulira tulaka rekodi ye musajja asobola okuweereza abantu era akoze ebintu ebirabikako bannyinaffe banyumirwa nnyo Valentine's Day wano teyali teriiwo Sematimba akugamba nagireeta eyo olunaku olwo nenduleeta wano naye nga nina engeri gye nabazaamu ku lunaku olwo abantu batunda bakola ssente abatunda omwenge abanywa omwenge batunda abatunda obugoye black ne red bafuna ssente abatunda chips ne liver nabo ne bafuna ab'ebimuli ne bafuna olunaku olwo n'omuntu yenna abadaga nti mukyala mbadde ndudde omutwala awo twera akubanja ku Valentine's ntwala awo exactly nekyongera okuzza amaanyi mu mukwano gwa mu bufumbo n'agenda ku CBS n'atandika radio bamugamba kutandika mu kutugumu yakola ebiri yagenda okuvayo kutandika eyiye kugamba ng'olaba bwe yajja ewaffe Lubaga emyezi gye yamalako ng'omugenzi wini amaze okufa emyezi gye yamala mu office yatukolera enguudo buli omu n'agamba Sematimba era in fact bamubazisa bubi singa yakoma okubwa meya Lubaga ne mukyala Joyce Bugwa yali tagenda kujja kwesimbawo kuba abantu baali bagamba Sematimba akoze enguudo n'asiba drainages n'amayinja kitwali tetulabangako era ebintu byaleka byali akoze buli muntu agamba Sematimba yakola we tadda kubwa ani yamubazisa ndoza yali amama mbabazi kuba nasangako yali personal assistant we nga nkyali kansala wano ku City Hall ne mugamba lwaki mukulu Sematimba ono azze ku kya road mayor wano lwaki takomye Lubaga n'asavinga ekisanja ky'ekijjuvu kuba abantu ne gyempita eyo nayo n'aba opposition baga Sematimba kuno tugenda kutunulira kala ye he's a hard working man kyakozeewo sofa byetulabye sofa so good naye bwagambye nti bw'abazze kwesimba ku road mayor lukwago awatomedde nga byagamba nti mbaza alabika yajja Lubaga kutubalizaako ye ng'ayagala kifo kinene ng'ate eno tannaba kunnyikizaayo kati awo tetugenda muwa ne mugamba ani yamuwadde amagezi ago n'agamba naye kyabadaya naye mukulu wa mama Mbabazi yamugambye jangu eno kati najja n'agamba nakati wenjogerera wano kuba namusanga ku City Hall ni wenjogerera wano kati ali mu stay agenze nakasero nengamba bamutomeza era okukakanalira bamutomeza naye nze nalowooza nti Matimba yali afuuse nnyo muganzi eri Yoweri Kaguta Museveni era yagamba nga nze nanyini sente Lubaga agenda kwaka Lubaga agenda kubeera modo abalabona ku bagenda okulabira ne bagamba nti omusajja ono mama Mbabazi yaga akasajja kano nga kazze nnyo Museveni nga akaagadde nnyo kati Baga yayagala nnyo Musa n'amuteeka mu track eno kati musuula no mu byobufuzi wano tajja kuyitawo wagenda okukoma ekyo nakyo abakola analysis bakireeta bwe batyo naye nga mukulu Sematimba nze nsuubira nti mu parliament ajja kuvaayo ate eno kooti gyakolereko apiiri mu petition z'ebyobufuzi ye kooti esembayo kati ebintu bingi bikyayogerwa nyina omukulu gwe njagala okutwegattako mu maaso awo nduza mukadde kano kankozesa omukisa guno tusooke tuwummulemu naawe oluwaddembe okuteesa naffe genda ku Facebook page yaffe kwetuli bulungi nnyo noonya Bukedde TV akabbingano Facebook kwetuli Bukedde TV akabbingano ensonga ani avunaanyizibwa ku nsonga zino ensonga ababaka batandise okufubutulwa mu parliament ku sipiidi eyayiriyiri bakulembeddwamu munnaabwe Peter Sematimba empapula teziwera nina wano omulala Lelia Nakate Luwero ye wa sente kugulirira balonzi Akiro Smile Woman MP wenu mu West Nile Abim Sozi Mulindwa Buyikwe Aboyo Vincent Mbale Panado amanyiddwa nga Peter ye mukulu Peter Mugema naye nga erinnya lye ye Panado abantu libamukazaako naye mbu yagulirira abalonzi n'abalala bangi katuwumulemu katono ate tukomewo.